Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira osibye yote ampuliriza yakoze olwalero webale wonna wosinzira otuuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo nemberawo mu studios okwanjulira program Lutindo lunaku lwakubiri olunaku lwa leero nina Ibrahim Semujunganda mbaka w'abantu b'ekira mu lukiiko lw'eggwanga nnaku z'omwezi 17 mwezi gwa September Semujubuza abantu awuliza Radio Simba basabone banyabo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh baramutsize mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa ampuliriza ebyenjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga Semuju njagala kutandikira mmanyi leero omukomyewo mu palamenti luli twali wano nga twogera ku lumu nga lumu agenda kuleeta tteeka naye kati nalabye Norbert Mao ajja n'enkyukakyuka electoral reforms za proposinga mu bimu ku byo I think ekyo kyetaaga constitutional amendment ennonda gye tunaalondanga president ayagala president alonderwe wammwe mu palamenti tugende nga si parliament yemulonda to clarify yaga nti ekibiina ekisinga ababaka abangi kyekipresenting omukulembeze w'eggwanga oba omukulembeze waakyo automatically yafuuka omukulembeze w'eggwanga ekirala kyeyataddemu kyesaategedde nti azaamu term limit nti tuddeyo ku term 2 ogamba Mao Norbert Mao sirumu ekyalumu kikyalinzi because bangambye nti government bwebeera ng'eyina amendments zeereeta nga zikwatagana n'ezizo gwe either ezizo zifusinga muli oba withdrawing kati Mao yabadde alina okuseekinga leave ya cabinet apresentingire cabinet actually yabadde alina okupresentingira cabinet this week proposal yeyo nabangambye enneneko okusinga ebimu ebirimu naye simanyi oba yafunye omukisa okugiproposinga jjo Semuju change of direction ya government okusooka nyina n'omuntu omu yabadde ambuuza ekintu ekyo ne mugamba bw'oba oludde wano ebintu bibiri oteekwa okubitegeera ekisooka kankijje ku Godobert Mushabe Godobert Mushabe asomesa Makerere abaana abasoma amateeka naye nze namumanyira nnyo mu kitongole ekikola okunoonyereza kikola research bayita ekya code twamuyita mu lukuŋŋaana lwe twatuuze Katonga Delegates Conference nga twagala okufunako omuntu atali munnabyabufuzi ate nga si omukufi atubuulireyo ffe bye tutayinza kwegamba era ebimu ku bye yatugamba nti mulina okukkiriza ne Museveni alina kyakoze audience n'egaana naye nga yakitugambye naye ebimu ku bye yatugamba nti abakulembeze bannakyemalira baagala nnyo okulonda abakulembeze bannakyemalira baagala nnyo okulonda n'ajja n'atunnyonnyola nti bannakyemalira baddira ebitongole bya gavumenti byonna amagye poliisi palamenti judiciary ministries zonna ne baziwamba nga zikolerera kubayamba kusigala mu bukulembeze n'atugaba bamala ne batwala n'ebitongole eby'abantu emizikiti kereziya kanisa obufuzi obw'ennono nabo ne butandika nga bukolerera kubeerawo kwabwe mu buyinza kakati Godba n'atugamba nti bwe bamala okutwala ebyo byonna nga buli omu abakuutira kadingidi babijja nnyo mu nsi yaabwe ne mu nsi z'ebweru buli omu ng'alaba nti Museveni akalulu akawedde yakuba abantu amasasi n'abatta poliisi yali mu kyekubiira ekitongole kiramuzi buli omu yali mu kyekubiira naga kye basigazaawo ekibanaazaako enzira eyo ey'okulabika obubi byakulonda naga ati eri yayagala byakulonda nga nakyemalira kakati
mwami Museveni nzira ku kibuuzo ky'obuuziza Peter oli omu ku bannamawulire abagundiivu siina kyenyogera nga takimanyi teriyo muntu wano ayagala kumulonda bamukubeko akalulu nga Museveni era abantu bangi abalowooza nti Museveni apalapalanya alondebwe palamenti tebamumanyi Museveni ayagala nnyo adult suffrage bateekewo akalulu akabbe akujulize kyovula abalijazira abaali bamugamba bwa nakyemalira nga bagamba nze ndi nakyemalira wanjawulo nyateekawo akalulu ne basadaamu bonna baategekanga obunoga Sadaamu yafunye 98 gwomanyi yes Rwanda naye wali okulonda niwaga nti president kuya yafunye 99 abo opposition bonna bamunominate omuntu atuuka kweyembeeroza lwaki ateekawo okulonda TV z'ebweru ne zigenda e Rwanda ne zigenze ku reportinga ku kulonda president yeesimbyewo n'afuna obululu ebitundu 99 ku buli 100 so bannakyemalira baagala nnyo okulonda kuba naazeeko enziro naye bakujulizenga n'okujuliza eri abantu naddala ab'ebweru nti mu nsi mwendi banjagala nnyo mulaba nonze nafunye ebitundu 99 ku buli 100 Mao obutafaanana baminisita balala agezezzaako okwagala okusigala ng'eyeetengeredde mu gavumenti tali mu kwetengerera kizibu nnyo okufuna minisita n'atandika okunnyonnyola ebintu ye byayagala okuleeta nga ne kabinenti naakubiyitamu Mao y'omu kyendowooza nti awulira ebbanja mu mutima gwe nti okubanga nze nkulembera ekibiina kya DP in theory ekyopposition nagenda ne tusayininga endagaano nga sigenze kuyingira NRM tugenze kolagana ayina okuteekawo embeera ye ey'omuntu emusigaza nga talabika bubi nnyo mu bantu naye neteekawo ekifaananyi nti eri gye yagenda tiyagenda ku bufumbo bagenda mu bizinensi bagikolera wamu naye shareholder kyova olaba asobola okuvaayo n'agamba nti ngenda kuleeta ennongoosereza naye njitwala mu kabinenti ebimu bayinza obutabikkiriza tiriyo minisita ayinza kwogera bwatyo kuba minisita ebintu buli abireeta mu palamenti ekifaananyi abasinga obungi kye bafuna nti aleese ebintu bya gavumenti naye kati bino Mao bwe baba amawulire gamuwandiiseko bulungi ekifaananyi kyasiiga nti alina ebintu bye naye agenze kubirobingira mu kabineti ekimu ku ebyo kyogambye ekya nti palamenti eronde oba asinga ababaka abangi that won't happen Peter newe ndi banfudde abantu oli babuulire ekyenkubulya ku Museveni gwe mmanyi tagenda kukkiriza nti palamenti emukubeko akalulu tagenda kukkiriza nti ajje olw'okuba NRM yeesinziza ababaka Museveni ne bw'anaabeera afuuse nga Bouteflika owa Algeria gwe baali bavugira ku wheelbarrow bamutwala okumunominatinga ajja kuteekawo akalulu bwekubakuba abantu masasi abakube bafe bwekunaaba kuba migga abakube bamulangirye nti Museveni Yoweri ow'ekikoofiira awangudde akalulu ekyo it gives him satisfaction era ye alaba kyekimuyamba okulaga ensi nti bamwagala nnyo bwolaba ne NRM tali kulonda akuteekateeka ekifo kya Museveni tebakirondangako naye ateekateeka n'alonda ne nomination form abamwesimbyeko n'abagobamu naye nga bamaze kulangirira nti NRM eteekateeka okulonda wajja kubayo ebifo ebyokulondebwako n'obwa chairman nga kwebuli bwe bamala obolangirira nti obwa chairman bwakuvuganya buli ajja ne bamugoba njukira Felix Ogongo ava Langeyo nga jefomu yagala bwa chairman mu nkola ye NRM akakiiko kaabwe bakeeka okuntiko Central Executive Committee etuula nevetinga abantu kati batuula mu meeting mukulayimirira agamba Felix nti kakati otutadde mu kiseera ekizibu kitegeeza kati chairman alina okufuluma mu meeting tubanga abamugobye mu meeting kati tadde mu mbeera enzibu n'omulala batandika kumugamba azze okuvetinga bamugamba kuvaamu kati Felix Okoti bali na kaseera nayimiranga nanga nti banengo lwebyo mungambye byonna nvuddemu waliwo omukyala amuyita Luwedde Oweruweero oyo mujjukira baali bagamba mulalu then nali mawulire naye nga nange ndabanga mulalu najjayo foomu Museveni naamu obwa presidential advisor naye nga gwawa ensi yonna erowooza nti mulalu so
omuntu ng'omanyi Museveni ne wamumanyiko akatono manyi mwabali wano mwenna buli omu amumanyi ekimala Museveni ajja kutegeka akalulu bamukubeko akalulu agambe nti akawangudde kati ategeka bwana akabba bwana erangirira so yo proposal Mao gyagamba tegenda kukola kubanga de cabinet tegenda giwagira okay cabinet niyo yali giwagide naye ekyokubiri point esooka point eyokubiri abantu ababeera NRM abagenda wa Museveni buli omu alwana nnyo okulaba nga obukulembeze bwa Museveni alinganga alina kyabuyambi kyabwongerako kati bantu babika bibiri mulimu abasaasira Museveni nti mukadde ayinza obutasobola kukola kampeni ya buli lunaku nti kakati tumuteerewo embeera bambi gyanafuukirako president nga tabonyebonye naye abasinga lulina bagamba mu palamenti nti bagenda nze amanyiko Museveni ekitono kimumanyi ng'owamawulire si oyo bogo baba balina mutwe baba balina mulala nga naye mulala Museveni abaka ba palamenti bamugambanga nti tugyewo term limit gurupu emu y'ababaka ababanga abato bajje musuulira mu kino babaka bulindi n'abalala bagenda bamusanga eggulu YPA bamusanga eggulu ne bamugamba nti Mr President kati kino ekyokugyawo term limit okyagala tutandike n'abagamba no that's not the right way tulina kubaganyako birowoozo nti oba kyamakulu eggwanga tumaze okuteekawo ebibiina by'obufuzi yavaayo tababuulidde nti ayagala bwe batandise wano ebyokugyawo age limit kati nkuwa ansa bbiri nti wabaawo abantu always abaagala okubanga Museveni asanze hamp bwe baagala ogimuyisaako kikuweesa obwa minisita kikufuula omuganzi batandika age limit yalimu bwogwanga Magezi bamuteeka mu buteesi ogwanga Katambuka n'abalala batuuka bakivuga mu palamenti bafuna Kadaga yasooka kuyisa bulungi n'asooka n'kigaanagaana awo bagenda bagamba Museveni nti ekizibu kyonna kye tufunye ekintu ababaka tebakakasa nti okyagala kuba ye Museveni wakweyisaako nti naye olina okulaga nti ekintu okyagala osobola okkiwagira yanayita meeting yatula nakaseera ne Kadaga nga mwebali yanayiti yagamba nti nkyagala yagamba bugambi nti gwe Kadaga oli speaker NRM yakufuula speaker naye kati ogamba nti chairman wa NRM is too old to rule ulya bwe yakireeta so you are now saying the chairman of NRM is too old to rule but for you are young to be a speaker nabireta bwati so Museveni yeebuzaabuza ne bana ababeera awo nga banoonya abawuzi b'obunyama baagala nnyo buli omu abeeko kyamuyamba kakati batunula ebintu bibiri Museveni akaddiye takyasobola campaign atambulira mu masiki ne frame ekutuka ku myaka 80 frame ekutuka Museveni nze lwensooka omulaba nga ayita ekyazanga gye banzaala yatambulanga mu convoy kwabangako Land Rover ng'eriko emizindaalo wasanga abantu ayambuka bwambusi Land Rover n'abadressinga era yatwadressinga awo naye nga teyeetegese olwo yasanga tuli ku kkubo ne yeeyongerayo abebwayise bamuteganga mu kkubo ne bayiika mu kkubo n'avaayo waggulu n'ayimirira n'ababuuzaako kati bano abamusitadinga abamu bawulina bamuli kumpi tebalinga ngafe bamulengera obulengezi bamulaba nga bw'aba ayimuka yeegolwa ne bamanya nti omusajja frame egenda ekutuka kati tumutereddewo tutya embeera ne mubaamu ne gurupu endala erowooza omanyi Ssemujju ogambye ekintu abateekerateekera mwami Museveni batuuka e Namugongo June 3rd omwaka oguwedde guno actually batuuka e Namugongo bamuteerawo eddaala eriri extra abaategeka Namugongo balowooza nti ffenna tusobola okuwanika amagulu ne tulinnya amadaala amawanvu naye omukulu yatasobola kakati bano abategeka ne baleetayo eddaala eriri wooden eryokubiri ne balizizikawo liri lyagenda okulinnyako libeere limpi kati President Museveni bwe yatuuka oli gwoyogerako tojja mulaba mu bunafu obwo tayagala bwe yajja n'aliyitako lino teyalirinnya eryolubaawo yadda sayidi eri n'abuuza ku mukyala Nyerere ye mukyala we ne bamukwata ku mukono n'alinnya ku lubaawo olwo n'alinnya ku ddaala liri President Museveni yayitawo n'adda eri ate n'alinnya awabadde amadaala abiri
n'ateekayo okugulu almost half a meter high alage nti nze gwe mwabadde muteerawo akadaala ndi w'amaanyi kiri kisekyete era ssebo twagenda okuvaawo ng'aba SFC baakajjawo mpolampola kasirise ne bagenda nako nga tebaagala kuteekawo mbeera nti omukulu tebalina mmulaba tuwadde mu palamenti kawungezi k'olwaleero sipiika Tayebwa n'atunyonnyola ensonga enkulu eziri mu ggwanga mwabaddemu ne President Museveni okuweza emyaka 8 ne mbabuuza ne mujjukira nti constitution yagamba nti omuntu okufuga eggwanga tekubeera nga ali mental and physically fit ne bamuwaana ab'NRM ne mbabuulira obuzibu obuliwo naye kyendeseeyo kyekya President ow'ensi tulinaanye eyafuka mu mpale naye emyaka gigenda ne babwidde ebirala so kati point gyebadde nkola Peter nti abamawulire yawandiika story eyo ne kati tebamanyi gyali yakube omukulu ng'empale mbisi kati abo abateekawo eddaala ennamugongo ne mu gavumenti babeeramu abalowooza nti omukulu amanyo gawanguse kyasobola kulya nnyama tumuwe kibumba kakati abo be bagamba nti okulonda atambula eggwanga lyonna kuveewo twesimbewo bwesimbi asinga because Uganda ina system bina presidential ne parliamentary almost nga America wekola kati kiba kitegeeza nti system emu mugenda kugijjawo nga proposal hadi ye proposal au tugenda mu constitution ne to amending nga ne tugenda mu parliamentary system kendi sure nti Museveni tajja kuchikiriza Peter Richard Baguma tusaba obulamu Kamaliza Kasembayo mulimu ne group endala jensembyayo saawa zina balowooza nti Museveni ayenjebuse naye Mutabani alina okujja kati abo baba comparing ne bagamba nti naye Mutabani ebyobufuzi tabisobola nga kitaawe tajja kusobola genda kunoonya kalulu tajja kusobola kwogera n'abantu era abantu balakuba Museveni yajja wano nga yambala bupuluneke bwe anywera mutampeko he looked like an ordinary person mu ntandikwaye bino abigenze mu luvannyuma nno Mutabani tabibeerangamu ono wapate wa kirasi kati mulimu abaga nti mulangira waba gwaleeta tunanoonya naye campaign ne tusobola luliya wamulaba ali kulaale muli ennyama muli omuceere kati awo nabo abaagala Mutabani yajje bagamba nti Mutabani ayinza obutasobola byakitabe byabadde ayitamu tuteekewo shortcut ng'Omutabani bw'aba yazze mwalina okuyita kati eyo ye circumstances bannabyabufuzi gye babeeramu bayambala ebisanja bakola ki kati buli wabeerayo okulonda okuddako buli wabanga otambula emiti age limit kati waliwo age limit ne waliwo age yennyini eyakatonda nga Museveni tasobola kugibuuka emuteesaawo akadala ne bagamba mwongeremuko amasa ekigere kiyinza obutatuuka waggulu. Baguma Norbert Mao mukwano gwo ate juzi mwali naye mu UN aga nti tulina okuleeta zino amendments but sizokka aga nti n'abaagala electoral reforms this is the time to consolidate them with him bazireete lumu. Esekene Baguma ngajja ojjukira nti waliwo ku proposal ya Constitutional Review Commission mbalamusizza abatuuliriza n'abatulaba nga bulijjo obuyinza obusinga obungi obw'enkizo bwa Katonda naye n'ekisa era kiki omanyi semuju kyovula bafa aboonoonyi tujja wano netwogera ne tugenda mwali wano ne Baguma omwana bwe yafulumya ekifaananyi kya programu ono wa kamera nga amaze ono si yakifulumya ow'ettima owago owa social media bw'aba ebyenjogera tabyagala ekifaananyi kyagaki naye gyogera bwe yateekayo ekifaananyi kya Baguma naye nti semuju agambye atya ba Museveni famire ne Baguma bamuteekamu omwana wa social media anzije kwettima Baguma n'akuba endulu n'agamba nti kino ekifaananyi presentinga gye bakipresentinze it is Semuju against the family ate ndi ng'ayomba inyamono njagala mulaba era njagala mwetonde byenjogera babikunyiiza
gera maaso naye mbadde nkyababuuza bebale nnyo naye ekibazo ensonga sipiika z'ababuulidde bano baba palamenti enkulu singa ayogeddemu n'ensonga nti tufiirwa abaana abasatu ab'essomero buli lunaku mu Uganda ku bubenje ku accident ku nguudo basatu nalabe poliisi ate poliisi kyekugambye waliwo kyeyogedde nze kyendowooza nti kikulu nnyo nti ogwo si gwe muwendo omutuufu ogwo guteeberezebwa kuba oluusi abalala tebaripootinga so under reporting n'olwekyo bwe tuba twogera ensonga enkulu ndowooza naye eyo kanveeyo singa Museveni agamba nti singa Mao ne Museveni baadde bagamba nti tujja kubeera ne campaign eyetooloola eggwanga semugiyandikwakanyiza ketube bagamba nti tujja kukola parliamentary agamba tekijja kubaawo swikyoze mbantegeera mbandaba naye oluusi waliwo ebintu byatunuulira ebyobufuzi nga bitunuulira mu mazima bwe bateesi nga si langi ya bbulu nze ndowooza nti first of all Museveni akyalina amaanyi agakola campaign mu ggwanga ng'amaanyi obulamu abulina so ajja gikola oba waliwo ekisooka ekyokubiri Mao mu buli ngeri alina okulabika nti alina kyakolawo kuba kyeyaleeta n'agamba nti nze nja kukola ki nja kuleeta constitutional reforms si yagamba kyekyali mu ndagano Mao munabyabufuzi ate ndowooza ayagala kugenda kwesimbawo n'olwekyo ateekebwa okulaga ateekebwa okuteekawo embeera eraga nti waliwo ye kyakolawo oba nakikkiriza oba tebakikkirize Mao munabyabufuzi ate nga alina amagezi now mu buli ngeri oba kibeera kya parliamentary system oba ebeera adult suffrage presidential system nze ekyo si kyekikulu nze kyendowooza nti twandibadde tulowoozaako kyetwandibadde tulowoozaako kwe kulaba nti Ssemujju bwe yeesimbawo gye yeesimbyewo akabokisi ke tewali akakumpanya nze ndowooza yandibadde ensonga oba because amawanga agamu galina democracy gakola parliamentary system amawanga agamu nga galina democracy gakola presidential system so nze ekikulu wegamba nti twandibadde singa oba okola reform yonna reform eyo yandibadde yakugamba nti akalulu tekabbibwa eyo nze ndowooza gye twanditaddeko amaanyi n'amaaso so mu reforms Mao zaleeta kooti ze yalagira mweziri kwa kooti yalagira si mulundi gumu n'olwekyo bwe ziba tezirimu byonna Mao byaleeta nti bya reform nze siraba nti waliyo nnyo kyebitegeeza tujja kubanga tuli mu mizannyo gyaffe egya bulijjo oba oyagala kuyisa awaani oba oyagala kukola ki so what's in it for Mao nze kyendowooza kyenkugambye nti ye Mao munabyabufuzi alina okugamba nti nakugamba nti nakola endagaano ne Museveni okuleeta reforms zino nzireese oba nfu oba si nfu ekyange nkoze eki nkikoze so kyensuubiza nkikola muneesige nze nabadde ngamba ku mpewo awalala ne mbagamba nti you see bw'oba okolagana ne President Museveni olina okulowooza ku modo gyatunuuliramu power toteekebwa kuba president okubeera ne power no basobola okugamba nti bawo gwe president oba Katuntu gwe president nti Muhoozi ye minister wa defense ndi ate vice president Kagame style absolutely so ekyokugamba nti bw'oba okolagana ne President Museveni nti ekyokubeera n'obuyinza oteekebwa okubeera president tulina okukirowoozaako ennyo biri Kazola byawandiika oba kyekituufu nti obuyinza tebuli mu bifo so njagala saagala twesibe ate nabalaba wano nga Ssemujju agamba nti president yatuula mu meeting n'afuluma mu meeting n'agamba first lady yaba akubiriza meeting ebifaananyi byammwe bimunteekamu ebyo
nga vice president atudde wali nga prime minister atudde wali so njagala bwe gwali gwa kumusirisa bwe tuba tulowooza ku buyinza power tuleke kutunuulira butunuulizi ebifo tutunuulire enkonge z'obuyinza ani azirina mu mikono gye. tuyinza ogende wa Putin because yakyusa n'ava president n'afuuka prime minister ninga nani alina obuyinza so ekintu kikulu nnyo era bwe ndaba abantu nga badduka negamba naye twalowoozezaamu enkonge pillars z'obuyinza ziriwa ani azikutte ebikondo ani azikutte ani akutte ebikondo ani abirina mu mikono gye ani asikaka n'akaguwa rivers nogamba nti bwensikaka n'akaguwa mwena mukyuka ne mugira muti nesikakano ne mugiramu so ekyo kibazo ndowooza abantu abatuuliza abatulaba beetaaga okukirowoozaako omusajja pulezidenti wange mugolira nnyo akusetingira wano ne bakubayo amasasa amatono mwena ne budduka ejje ne liddukira eno naayita wano so tulina okubeera nga ebintu ebyo tubirowoozaako kyenva ndaba nti oli bwagamba nti ndese constitutional amendment kooti byeyalagira reforms mweziri bwe ziba teziriimu tukyali mu mbeera y'emu ng'akalulu kajja kugenda nga ye bwakaagala oba bannayuganda kyebaagala oba si kyebaagala kibazo n'eri awareness ya Mao etunulira omusajja mukulu nega nti omusajja mukulu ono eyatwadressinga ng'emakerere nga w'amaanyi kati yeetaagawo akadaala ak'okubiri okulinnyako katumukolera akadirisa ye lwaki bw'olowooza nti amwagala nnyo okukola akadirisa nzi kiriyo sirowooza nti ye mukwano gwange Mao yasingira ddala okwagala nti ono abe Mao naye obwa pulezidenti yabwagala akyabwagala tewali omulundi nagumu gw'atakyogerako ne kati bw'aba ayogera mu lwatu nti ekifo twandikyagadde naye waliwo traffic jam era traffic jam kigambo kye traffic jam phrase ye ekyo takikwekanga ekyokwagala obukulembeze so kwe bw'otuula eno n'olowooza nti tabwagala nti n'oluusi ye byapropose nga tatunuulira nti bisobola omuyamba okusembera muntu nkomawo Lusindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios zigikwanjulira nina Richard Baguma akayanye ku kifaananyi Evans Walusimbi agambye nti nga walaba n'ekifaananyi abantu abala ekifaananyi kyalikoze nze kati semujju bwe nziyayo ebifaananyi ne Museveni waliwo yajja mu ofiisi nangamba lwaki towanika ekifaananyi ne president nemugamba ng'olina ine Kagame ekya 92 ekya 93 ekya 79 ne muzeyi wange my dad ekya 2000 kiriwa which one should I use ng'olina ine Kagame ekipya ekiwala osobola okutwala tekikolera nze Baguma about this time nali ne ndoza campaign ya 2016 nali ntudde ne Muwanga Kivumbi nga then mwerali simanyi oba bamugoba anti kati mbadde njagala tuveeyo bamugoba mbadde basikayo obusisi ne meya we Muwanga bwagenda okumbreakingira down at that time ng'aga nti mweraliikirivu nnyo opposition yali tehiitinga ground kugenda mu field kuvuganya gweteekeddwa kuvuganya naye yali member opposition naye ng'atunula aga nti obudde butuggwako nti districts za Uganda olwaleero ziri meka 140 nti bw'oba onoogenda mu constituency pa constituency ojja kukakkana ng'ospendingayo olunaku lumu luli olwa campaign nti in such a moment omwaka to the election the activity of abavuganya yandibadde mu field kugenda kuvuganya olwo twali mu 2016 olwaleero of course kana akawedde covid yakakwatamu olwaleero
ng'oggyeko press conferences bano bassemuju bakyali mu kulwanira linnya ne electoral commission yabagambye erinnya lifaananye eryabali ate ne kala zammwe mwazidefininze bulala nti nazo mugende munoonye ekirala abeekamwoca abakulembera opposition kaakati nabo bagira ne bakangamu baga nti tugenda kutambulamu ne bakomawo ne bagenda beebaka emyezi emirala 3 gwe bavuganya naye bwagira n'agenda mu myoga kati parliament yamuteekateekedde n'agendako mu northern Uganda ajagenda mu central Uganda ajagenda egindi bw'anaagira ng'agenda kulaunchinga PDM kulambula ki abasookeyo Mao abengaging eno kukyusa tteeka. Where is the response from the opposition that makes Mwami Museveni uncomfortable nti owaye abanvuganya batandise bansweepinga oba bo bennyini bali comfortable? No, bw'obeera President Museveni ng'omaze emyaka 4 mu kulembeze ng'owezezza 8 opposition tebeera mu balala. Opposition eva mu byokoze mu myaka 4. Emyaka 4 kiseera kiwanvu ng'oli mu bufuzi nti oteekebwa okubaayo n'aba kukyawa. Yes. so aba opposition ne bwe batafuluma lunaku lumu just ne bwe babeera nga tebafulumye naye n'oteekawo akaboxing kano ka Museveni kano kaba opposition waliwo abajja kgenda basulemu akalulu kyova olaba bw'oweza emyaka 8 but baguma hold there. Obululu obuwangula akalulu tebubeera bwabo abakukkiririzaamu because abo gye bali eri abakkiririza mu Museveni eri abatajja mulonda naye kati bano abasigala wakati abo be balina okunoonya. Njagala otunuulira ensonga ensonga esooka nti percentage oba bameka abantu enamba ku buli 10 y'abalonzi eligible voters ababeera ku register abagenda okulonda indeed aho we tulina okutandikira nti generally abantu baweerako bangi nga tebagenda kulonda anyway mwe baba bagumu. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri nti tewali nnyo ekipya President Museveni kyagenda okwogera bwona buli wagenda nti kati ekyo kipya abadde tebanaba kukiwulira oba ki alina okufunayo okuddamu byabadde abagamba. Ekyokusatu buli abamuvuganya akalulu bwe kaggwa ne kagenda mu kkooti batugamba nti tekabadde kamazima nabwenkanya naye yagambye nti naye bamubbako akakadde naye ali agumiza ekyo kkooti kyegamba nti akalulu si kamazima nabwenkanya. Yes, it is confirmation. Agumiza ekyo kkooti kyegamba n'olwekyo kyenaadde nkugamba nti aba opposition ne bwe baba tebafulumye na lunaku na lumu era ojja kuteekawo box osange nga waliyo abalonze. In fact ojja kusanga mu bifo nga teyafunyeeyo kalulu. So nzikirizaganya naawe nti aba opposition obutabeera na busobozi olw'okunyigirizibwa n'ensonga endala okugenda mu bantu beogere ku nsonga zaabwe kimuwa advantage. Naye ne disadvantage nazo zaalina nazo olw'okulwa mu bufuzi nazo nyingi. N'olwekyo mpaka nga tusobodde okubeera n'akalulu nga kalimu amazima n'obwenkanya akalulu kokka ku lwako tekasobola kukyusa obukulembeze. No. Ampuliriza Lutindo Ssemujju. Essaawa eno erimu bagenda kuleeta amateeka g'ebyokulonda, bagenda kuleeta electoral commission ereete okugazetinga constituencies empya na biki mubeere engaged. Naye kino tekyoleka bunafu eri opposition generally n'abavuganya Mwami Museveni okubeera ng'omwaka about 1.5 tukalulu. Tuli Kampala tunyumyamu. Ekyo Peter kiddamu gye twatandikidde
kinagambye Godba kyeyatugamba mu delegates conference. Nze nava nengenda Kisoro tuyina ewaffe omusajja yava Kisoro bamuyita Charles. Ewaffe ekyazanga ebijaaba gye banzaala we twagenderayo 2021 nga yakatukolera emyaka 37. Bato bange Charles yabalera naye nga tetumanyi waabwe ne twesitula ntugamba tugende ewa Charles tumukyalire ku boda bwe bunagana oyambukawo nga kasozi. Bwe tutuukayo nze ndi mufumbi mulungi wa piraawo. Awo nja kukyala tufune olunaku tugende. Nze nafumba piraawo mba nfumba polisi ngeguse ne patrol semujuwazi otya wano nga tubulidde polisi naye nali naye muka Brenda gwe yafumba tegwanyirira. Yafumba teyalinze ojjukire musajja yafumba. Polisi nembuuza nazze ntya ebunagana nga sijibulidde ne magaba ne naze kukyalira musajja wono nga tubudde ne ku main road tuli wakaawe ne wakaawe wennyini wasula emmotoka tezituuka twazipakinga ku ntambuzaawo bigere. Kakati ngenda okulaba batandise okukwata amasimu g'abaganda bange. Kati omanyi omuntu okunyiga tekyetagisa kati tugenze mu lutalo mbasseeko amasimu bayise patrol ey'okubiri. Ntandikidde Peter kulaga nti mulimu ebitundu mu Uganda olwaleero ng'ogenda okuwakanyizayo Museveni balina kumala kuwa special permit. Kuwa olwo natya nenkubira ku poliisi gwe mmanyi bakome ku bapoliisi nga wa era kye baakola ne baleeta patrol kuba abantu b'omukyalo baasanyuka emmotoka nnyingi zizze ne bakuŋŋaana. Kati kye baakola ne baddira wano otwalisa emmotoka kukuba oyambukira wonna ne bateekawo patrol abantu ne batya ne bagenda nga balanga bagenda obasiba ne tusigala onne ffe famire ekyadde n'eya Charles ne tumala ne tukomawo ne tusula Ekisoro mu tawuni. Kakati ffe tugenza okgenda mu delegates conference ya FDC at least nga tutambudde buli region ya Uganda gye tusobola ntukolayo Rare ewa Mutiagasi n'Anyooka abanupu batambula ne bamalako Western Uganda bwe batuuka okgenda ne wano mu Buganda wamu ne batambula Masaka batuuka okgenda Busoga ne babagamba nti mwabadde mugende Masaka ne mutomera omuntu n'olwekyo temugenda kuddamu kutambula. Kandi imagine nti mwatomedde abawagizi bamwe babiri temugenda. Nze we nali active mu mupiira nga Kizibu Express ogenda nti obegenda kuzanya Masaka obavire wa KCC n'otaba accident lumu twali KCC yali ezanya Villa Masaka Recreation Grounds ne batuga taxi number eyali gye Masaka y'abawagizi bali ba KCC babavira yonna egudde ne kwawo bonna tumuli muno muyawona mujiza banga mwefujjo lingi. Gavumenti yayimirizaako ttiimu genda kuzanya mipiira naye nti mwe mwatomedde abawagizi bamwe babiri teriyo kuddamu kati kutambula kuba twabagambye mukola ki kati entambula ne ziyimirira naye nga mulimu n'ebitundu ekyo saagala kukikozesa kujjawo bunafu bwaffe n'embeera mwe tukolera ebyobufuzi. Omusajja kati abali mu gavumenti olwaleggana bajja ne batukyalirako najja Nankumbi nga tukyaliyo najja n'atandikira ku bintu ebyangu. Yasanga omuwala nti how are you nti gwokola mulimu ki desk officer Buganda mulina polling station meka kange nendete ekitabo n'abuuza n'atambula n'amaana agamba temuvuganya. Bo akawulu ke baawangula yaga abaali batubya akasooka akaddako in 18 hours twali tuyina declaration form zonna nga zonna ziri ku social media. Nali eggana ekibiina kya J. Rawlings bwavaako n'awagira yali vice president eri minister yali wa works mukwano gwa Nasaasira yangamba ntuba tukyali awo nga batuwangudde tuyise chief of staff ewaabwe akuli amagye chief of staff tutegeka butya bwe tunagenda tulemeremu ega okulya nga chief of staff alina jja Nankumbi atuteyo security nga tetukyasobola kulemeramu. Naye waliwo level mu Uganda muno ebimu ku bizibu pita bye tulina ebyebibiina Museveni kyakoze effectively kwe kuddira abantu abalina ensimbi ab'amakolero abasuubuzi n'abaterawo embeera nga ne waba kuwagira
takuwa sene nini wakuwayo katona ate n'akakatona atuma baguma namuga kawe gundi tumugamba kavudde wano Ghana nagenda okulaba ekibiina ekiri mu opposition nga secretary general wakyo ya resigninze kuva mu parliament guno mulimu gwa secretary general munene okusinga okubeera MP nga bali ku kizimbe kya floor 36 ma office gaabwe olupapula olusinga okubeera olw'amaanyi mu ggwanga ne TV nga byabwe kati wano ne radio ezimu wano ez'omu kibuga tujja naye mu kyalo ezimu natambulako ne Besigye nga bwemumala ogisasulira muba munatera okutandika radisi nejjako emizindaalo endala twayagalanga nnyo tube ne risiiti zaffe ne bagamba nannyini radio yasinzidde Kampala n'agamba nti tubaddize ssente zammwe programu baagisasula gye tubadde tubawadde ataliyo nga yamanyi nti baagisasula embeera naddala bw'ogenda lwensembi ogenda Dr. Besigye twali eggulu twasula wano mu hoteri ng'oyingira ekibuga ne tukeera ku makya nga tugenda kulaale olwasimbula poliisi netukika patrol nga 6 ne tukwate ekkubo bali bayita layibi ne tugoberera nga tebakukkiriza kuyitako yadde mu kibuga era Besigye amala kwekyangira eyo muruka nazivaamu n'atambuza ebigaati nga tebaagala kumuyoola lwe tuyingirako ku kibuga tiyagaasa nyoka tutambula mu byalo Museveni takukkiriza genda kolerayo mobilization naye nga esaagala kujjawo banafu bwaffe. Samuju, just hold there. Omanyi mwami Museveni gwe muvuganya osuubira Museveni okumakinga life comfortable gye muli. No, Museveni ayina walk to work yagimakinga comfortable gye muli. Kugamba nti kati mulimu byomusuubira kubanga fena project ya Uganda yali yakulaba Baguma kyeyagambye nti simateeka siki yali yakulaba nga restoring integrity byokulonda kubanga ebibiina obuzibu ebisobola okuleeta mu ggwanga kyembalinga abakabe n'alemu olwayo nti omuntu bw'aba akaddiye ne bw'oba omwagala atuuka n'alemererwa nga wala Mugabe ne bwe bamuggyako baasigala bakyakuza olunaku leero yazaalibwa naye nga bamuggyeko mu mukwano ne bagamba nti Mugabe tokyasobola nga magandi Museveni ne mba mumwagala temugenda kumukyusa mubiri gwe kugupampinga mu misuwa mpya gino mikadde ijja kutandika okuzibikira it is natural so kyongamba Peter ekyo aba opposition kyaffe nammwe abatali mu byabufuzi okulaba nga Uganda efuna okulonda okwamazima okunaleeta stability mu ggwanga ffenna collectively eggwanga ng'oligase wamu tukyalina obunafu n'okutya kubanga bino byogamba kati musobola kubijjawo nakwatagana na state Besigye kyagamba olumba mugenzere Besigye we egamba nti ebyokulonda niwo tuba tunabigenda tulina okuteekawo embeera kati abamu embeera eriko omuwendo nabadde ekitalya okulaba abavubuka be FDC 36 be bawamba okuva e Kenya n'ensangayo abaana ba Nuupu be baasiba mu kulonda nakati bakyaliyo okubabuuza nga nti ekibabeeza wano baterekawo batereki bali mu court martial manya nti oli mu maaso ga Museveni butereevu bwagamba bakute nga bakute wagati bakuta ng'obeerayo kati ebyo abantu bye bayitamu Peter si byangu nnyo kubateekamu maanyi buli okujjako oli amaliridde n'aga nti kati nze ekiba kibe mbigenzeemu tuva lumu twali Namuwonge eyo tuli kulaale ne Besigye walk to work abaana nga baga dokita tukoye batukubatiya gaasi embooko tuwe emiriro tuwe ebyuma agati Besigye teyasooka kukiddamu neyefuula takiwulidde n'ayogera n'amala kati abambala enkuba neefuuyirira abaana ne badduka buli omwana onye wajeggama waneggama n'abaga nti mwe mubadde musaba emiriro mwe abadduse amatonde g'enkuba n'atugamba nti ffe twali mu nsiko nga toli sure nti bw'onaaba gavumenti tekusse ensiko yo yennyini tekutte nti munaabanga temunaakwagala genda mu nsiko musooke mukoleko ebitandikirwako infact nga tuzika kyanju yatugamba ffenna ng'eggwanga nga twegugunze Museveni tasobola kuttako bantu basukka 10,000 nanga obukadde 45 basigadde nga mufuna emirembe ngaga ntwewoyo olumu tugenda teko basse eggwanga litereere kati kino kyotugamba nti
tugende tukole mobilization twateekawo woman MP yali Moroto waliyo okulonda tuba tuli eno ne bagamba Museveni amuyise yali mu district endala ye Karamoja ekawungezi ng'omukyala gwe twawadde million 2 anominatinge wefu district muwadde ne sente nga anoonya ensonga agamba mwandekeredde tanaakoza ndaku 2 ku nomination nti nvuddemu kyetwayambibwako ku electoral commission nega nti party webayo okusponsorinze you cannot withdraw kati ebyo ne bakandidate gye bateeka osanga yabajjeeyo gwolaba atucunya wano mu kibuga akawulu akawedde wano kira kumpi batugaa covid nengula emizindaalo neŋŋamba buli kasitensi ngerateekamu omuzindaalo ogunkolera campaign awo ku stage za border aba SFC bajja ne pick-up ezitaliko number plate ne bagikuŋŋanya emizindaalo gyonna billboards naye neyekiraawo ne bagisala kati ngenda okubuuza wa poliisi nga ŋŋamba nti semunyunyamba nange sinze mbirina naye baŋŋambye okulonda bwekunagwa bagenda bikuwa byenaguze nga byakulonda era byagenda okudda nga bampaddeko bimu ebirala tebabinziriza nza okwanuza byababulako gwe omuntu akola effujjo mu kibuga bw'ati okusubira nti mu byale gye ngambye obunagana wali watya mu biseera by'okulonda babeera nga ono ennomodde semujju agenza okukyala maka g'omuntu ansanze enkologa piraawo ntaddemu n'omulawo nanga lwaki twafunye permission kujja kukyala wano so kino osaagala okinenyeze ali mu opposition olumu tutambula ne twetola eggwanga ne tudda olumutambula olumu nabaga nti mujja kutambula kati luli nali ngenda ku Kenya n'embasi na FDC Katonga twali abantu ndowozanga 10 batufunyanye 13 ne batukwata kati buli mwezi tukeera mu kooti banga ntalidde konze ne criminal summons oluwedde ntisaaliyo so kati okulwanyisa obufuzi obwa Museveni nga bwe buli bwetaagamu obumalirivu ne sacrifice y'amaanyi nene abaana bawuliriza njala nekino nkibagambe nali eruweere eyo mu kalulu ka Brenda nabo Kenya nga Brenda wa DP ebiseera ebyo nze ndi FDC nene bankwasa eggombolola sub county erinanye Luweero ng'ove no bagiyitaani ng'ovudde Bukalasa nvudde mu mutwe point gyensemba y'okukola omwana wa DP gwe nateeka ku polling station n'agenda ne declaration form nti sinaba kumuwa mitwalo 2 n'ensindika Sempeebwa Tone yali chairman w'Ennangabo n'emmotoka ne boda bamunoonye bw'omusanga kulaale nga beekyanga bakulowoozesa nti muli ku mulimu gwe gumu ng'atambudde ne declaration form ku mitwalo 2 ffe twasuze nze saasula waka tusuze Luweero tukuuma kalulu naye owa DP gwe bakakwasiza agenda okakuuma kati bano abaana gwe njagala obuuze Kyagulanyi obuuze Besigye oba wali atawaleza sente za kuuma kalulu naye nga ku kyalo kwali kuliko ne branch namba so bannayuganda Besigye yazimbalira wano nanga nti olina okugula ekyemisana olina okugula breakfast ekyemisana waliyo gutwali nayo ng'oli wamawulire ze wali ndi mu kugabula mukyere nsawa nabagulira obuji ku makya chapati ono Peter yagenda okunsanga awo nakuma akalulu mukyere gwakajja nteka mu silver plate kutwalira kati ne population ya Uganda tenaba kwewaayo kimala kenaazukuka bweti Peter ne yeewaayo ekimala newe tutagenda ekisolo kunoonya kalulu Museveni ajja kudduka nga ne Kampala alinganga atabeerangamu tutinda wano ku radio Simba tugenda kufuluma baguma president owamwagaliza birthday ono semjusi genda mugamba abadde mu parliament n'afuumuula bira mwagalize ku mpewo okay owekitiibwa president wange muzeeyi nkwagaliza emyaka emirala egiwerako osinze ku taata w'emyaka onyumirwa obulamu bw'ensi eno olaba bazzukulu n'abizukuluza ekyo sikitegedde ekisembyeyo abizukuluza be baana b'abazzukulu semuju bakugambye nti president yawezezza ekinaana mu kifo ky'okumuyozaayoza ate gweogenze kufuumuula bigambo Biden we yaweza 79 baga nti namukadde tolina kwesimba okyembadde nga babaka palamenti nti in your interest mwenanga eggwanga okucekinga ku mwami Museveni ne tulaba oba because constitution egamba mental and physical capacity kiri written there nemaga nti temulowooza ntikebera batya anti exact mbadde nga nti tekutekaweteeka n'enkola tukebere ku president
oba tufuna ddwaliro banga mulago batukakasa nti akyasobola okutambuza eggwanga America yali criterion nene nnyo nga Trump n'abantu be bagaa nti omusajja oli takyayina mental capacity tukulembera kyembadde ngamba kubanga n'abazungu banafu ku 79 mulimu abakaddiwa ne baweza n'emyaka 10 bwe tewali minzaani yakupima President Museveni mumuleke akyaliwo anti waliwo omuwendo ensi etulinaanye President bamulaba ku mukolo ng'empale zijjudde susu akyali president era akyali ne bwensi eyina emirembe gy'ensi eyo okugenda okuvaawo lwakuba president yali afuse mu mpale oyo yatandika nga muvubuka ng'ensi teyina mirembe nga balwana nga kyali muvubuka muto akadiyiddemu so tozo agamba nti emirembe gyagenda lwakuba akadi tewinza okuba nga tebategeera yakadi waddi okufuka mu mpale yayisayiniesembayo tekyetaagisa kuba ensi eyo ebadde nga teyina mirembe ate nga abo bavubuka ampuliriza Indo.